Ebya MUSEVENI okwata obuyinza bwonna n'abuwa omukulu Yoweri Kaguta mutabani we kijiridde era kirese bangi nga kiboogeza obwama era buli omu agamba nti ono ayagala kufuula mutabani we successor we era nga byatandise okukola biragira ddala nti ono agenda mufuula nga yamudidde mu bigere naye bannayuganda kutayimukiremu ne tujjawo musajja ono n'akabinja ke tukyalina obuzibu obw'amaanyi so baganda bange bannayuganda twongera obajjukiza n'obategeeza nti Museveni talina gwe yeesiga n'ababadde balowooza nti oba abeesiga bannange mukwano gwange tebakyalina wo buyinza. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akutte obuyinza n'abukwasa mutabani we nga yewe tumumanyi nti ye ebyo byabikola nga talina gwe yeebuuzizaako era ng'akola ng'agamba nti ate banaagamba ki banaakola ki banaagamba ki tebalina kye boogerero tebalina kye bajja kunkola kankole ebinnyumira kankole ebyange bw'ati mwami Museveni waatambuza ensonga ze era waatambuza ebintu bine twongera omujjukiza mwami Tebuhabulwa nti bino byonna mu kaseera ng'obikoze buli kimu ng'okikoze ku bannayuganda naawe akaseera kagenda tuuka obyejjuse tolowooza nti bino nefujjo lyoli mutukulako olikola bitya olaba omulanda abadde atukulako fujjo nga talina busse nga talina boogerero naye kaakati w'omuwadde obuduumizi bw'amagye baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti omusajja ye mulwadde wabula atunuulidde mwami Muhoozi nga agenda omuddira mu bigere ate nga ayagalawo omwana we kakati mwe buli we muneetuulako ne musirika ne mwetuulako ne musirika ye ng'omusajja ng'agenda asimba amakanda ng'agenda kattira ng'agenda atulumya ng'agenda akola byali mu kkololo okuba nti tuli wano tusirise twetuddeko ate maama Muhoozi tunaamugamba ki baganda bange obudde gye bulaga nno wazibu akaseera kandituuse baganda bange ne tubaako ekyenjawulo kye tuyinza okukola kubanga ndaba nga ebigenda mu maaso byo si byangu bannange tuyimukiremu baganda bange embeera eno tugigaane baganda bange akaseera kano tukakolera ddala nga tugamba nedda ennafu is enough ekimala bannange baganda bange akaseera kano tukakozese nga tukalagira ddala nti nedda bannange tuyimukiremu baganda bange kubanga ekijja mu maaso ate kigenda kuba waasi nnyo omwana abadde atukolako fujjo nga talina buyinza naye kakati ke bamuwadde obw'okuduumira amagye muganda wange bagenda mulayiza ne kuba pulezidenti so baganda bange bannayuganda mbakoowoola n'okubasaba nti bannange ekijja kyo kigenda kuba kyokya naye tetukireka twokya bannaye baganda bange tuyimukiremu tutegere nti nno kaakati wano ewali ansa wano ewali se tuyimukiremu tuwanyisa abasajja bano ng'obudde bukyali kubanga ekigenda okuddako mu maaso awo singa tukkiriza omukulu ono n'asigala n'atwala mu buyinza bannange tugenda kukyokya baganda bange era twesibe ebbiri bannange twesibe ebbiri kubanga bo bano emishoni zaabwe endala nnyo ku zaffe so baganda bange ngemawulire gimbadde njagala obbawa nti mwami Museveni n'akabinja ke bawadde obuyinza era nga Muhoozi essaawa zino we twogerera kati ya adumira amagye g'eggwanga naye ng'ekyo tekitutiisa bannayuganda singa tunaba tuyimuse ne tubaako enjawulo ekizibu kyaffe omukulu kasika aveewo bannayuganda tubeere bagumu tumanyi nti bino byonna weebiri naye ate bijja kuggwa nze nina essuubi nti bijja kuggwa tebigenda beerawo ebityo paka mukama beebuuza mu kaseera kano ekigenda okubeera nga kiddako Muhoozi KAINERUGABA ng'ayina ebiruubirirwa eby'okutuula mu ntebe ey'okulembera gavumenti y'eggwanga Uganda era nga n'eggwanga lino abadde amaze ebbanga eriwera ng'ajja alyebulungulula n'okubeera nga bannaffe ajja alyetooloola kirabika okunoonya n'okuba what we call a better mobilizer to make the younger generation clap their feet for Muhoozi. Olukwe luno newankubadde nga bangi abali mu kibiina kya NRM kiri mu buyinza olwaleero bayinza okubeera nga babadde tebannalutegeera n'okuluwakanya nga baluwakanya
Muhoozi okujja kusonga z'emiti emito tegeeza abavubuka munda mu ggwanga Uganda alabika nti omulimu n'ogwemulungulula okwa birthday ezibaddeyo emabegaawo mobilization egambidde okuba nti yabadde ekolera okumala ebbanga eriwera kakati funds nga weeziri nga n'ekifo amaze okubeera ng'akifuna minisita Mulamba mu gavumenti y'eggwanga Uganda ate nga lwatu yayatula dda nti ye agamba nti omukulembeze eggwanga Uganda addako olaba nti mbutuufu bana NRM atanabeera ng'azuukuka mu buli mbeera yonna aganye okubeera ng'abuukira eggaali mu buli mbeera yonna ng'oli mu NRM butuufu ekigaali kyandiba nga kyakulekawo dda bw'obanga wayogora ebisongovu olabika nti munnaffe olabika olinga asigadde sajja waleeso nalese mobilizer mu kifo ekituufu ate nga tamobilizingira muntu mulala yenna kubanga yalayira okufa ne General Muhoozi KAINERUGABA ye Baram munnabivulo mu Uganda wano. abatuliriza nga tongera okuzibula amaaso tongera okulaga ensonga zonna nga bwe zirambikiddwa oba nga bwe ziri amakya g'olunaku nag'olwaleero tukutegeeza nga tugamba nti nno embeera ng'emaze okubeera ng'ekyuka munda mu ggwanga Uganda akufumbira ey'omutwe omufumbira yabigere mu kaseera kano akalulu k'omwaka 2021 akatolobya ekibiina ekimanyiddwa nga kya NRM akalulu k'omwaka 2021 akatolobya ekibiina ekimanyiddwa nga kya NRM munda mu ggwanga Uganda wano ebizibu bya mobilization nga bibatawanya mu buli embeera yonna kati jjajja agamba nti nedda Balamu oli luddawa Balamu alabika nti amaze okubeera nga bannaffe aleeteddwa abatulereza okusookera ddala okusinza ku data tuli mu 5 amakya g'olunaku nag'olwaleero tugambye genda mu YouTube yo teekamu ekigambo magazine live saamu erinnya Kalule subscribinga likinga teekamu comment yo teekamu obubaka wonna wootudde wonna wooli tugenda kubusomera eggwanga tukwaniriza nnyo atwekutte eddakiika esigadde 2 okwingira essaawa ey'okubiri eya program tudduka era nga tweyongerayo ku 90.7 radio Bilali Fama amakya g'olunaku nag'olwaleero tukwaniriza nnyo nga tugamba nti bannaffe ekibalo ekiri wano kizibu kyakutegeera ekibalo ekigambiddwe okuba nti bannaffe ekiri wano kikyali kizibu kyakutegeera eri munnayuganda nga ekyuka munda mu ggwanga Uganda akufumbira ey'omutwe omufumbira yabigere mu kaseera kano akalulu k'omwaka 2021 okufa ne General Muhoozi KAINERUGABA ye Baram munnabivulo mu Uganda wano. abatuliriza nga tongera okuzibula amaaso tongera okulaga ensonga zonna nga bwe zirambikiddwa oba nga bwe ziri amakya g'olunaku nag'olwaleero tukutegeeza nga tugamba nti nno embeera ng'emaze okubeera ng'ekyuka munda mu ggwanga Uganda akufumbira ey'omutwe omufumbira yabigere mu kaseera kano akalulu k'omwaka 2021 akatolobya ekibiina ekimanyiddwa nga kya NRM akalulu k'omwaka 2021 akatolobya ekibiina ekimanyiddwa nga kya NRM munda mu ggwanga Uganda wano ebizibu bya mobilization nga bibatawanya mu buli embeera yonna kati jjajja agamba nti nedda Balamu oli luddawa Balamu alabika nti amaze okubeera nga bannaffe aleeteddwa
abatulereza okusookera ddala okusinza ku data tuli mu 5 amakya gonna kuna golwalero tugambye genda mu YouTube yo teka machikama magazine live samo erinnya kalule subscribing liking teka mu comment yo teka mu obaka wonna wotudde wonna woli tugenda kubusomere gwanga tukwaniriza nyato ekute ede kigesigadde bbiri okwingira sawa yokubiri ya program eno maduka enanga tuyongerayo kugenda bunyakano semu radio bilali fama amakya gonna kuna golwalero tukwaniriza nnyo nga tugamba nti bannaffe ekibalo ekiri wano kizibu kyakutegeera ekibalo ekigambiddwe okuba nti bannaffe kiri wano kikyali kizibu kyakutegeera eri Uganda tukole enteekateeka zonna okubeera nga munnaffe atudde oba awuliriza programu eno eya magazine live amakya ga leero enteekateeka zonna zikugwa mu 5 era ozifune bulungi nga ekibiina kino ekimanyiddwa nga ekya PLU Patriotic League of Uganda kimaze okubeera nga kironkinga enteekateeka zaakyo ezigenda okubeera nga ziddako mu bbanga ttono nnyo maaso abamu ku abo abagambye nti abadde bagamba nti bali ku lusege lwa Muhoozi KAINERUGABA bali bafunye okwogera nga bagamba nti nno ono bakola enteekateeka zonna ez'okubeera nga aritayalinga okuva mu ggye ly'eggwanga era Uganda okujja okuyingira mu politics. Muhoozi bangi babadde babala nti akoze ekibiina era ekiddako kubanga etteeka mu Uganda weriri erikugira Banamagye obutajja kuyimirira mu byabufuzi eby'eggwanga lya Uganda mu ngeri y'okunga wabula amateeka wano gabadde nga gajja gamenyebwa okumala ebbanga eriwera era nga bangi balowoozezza nti bwe yatuuse wano w'okulonkinga PLU atuuse mu mbeera egambiddwe okuba nti alina okubeera nga oba oliawo annyuka amagye g'eggwanga wabula akulembera gavumenti ya kuno nga tayinza kubeera nga amunnyusa bwe kiba nti enteekateeka zaabwe zonna ez'omunda za kumukwasa ntebe ey'okulembera gavumenti y'eggwanga lino tayinza kumulekuliza magye nga tannabeerako muduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Abatuliriza okulonda oba okukyusakyusa mu cabinet ezabadde mu kyo ekeza olwalero zirese bangi mu kibiina ekya NRM n'okubadde nga ab'opposition munda mu ggwanga lino okumala ebbanga eriwera tugambye okuva ku dozia eya General David Sejusa bwe yagenda maaso n'okubeera nga ategeeza eggwanga nti mugirinde ejja kubeera Muhoozi project yiiyo emaze okubeera nga etuuka kati enaayisa bifo bwaguuga munda mu ggwanga lino. Omukulu Ben Sebo obubaka tubulengedde bulungi nnyo ogambe nti bonna kalule kwendi nnyo ku magazine live okuva ewa Kisekaawo Ben ku Ben Autopart Ruhana Arcade waggulu waawo ne wansi wonna mugambe nti kwetuli obutaviirako ddala nebale nnyo okutuliza okuva oluyo lwo tuli ku 94 akatonyeseemu radio bisa munnayuganda yenna eyeebuuza ng'otudde wootudde oba wonna wooli ogamba nti what is going on kyekigenda maaso munda mu ggwanga Uganda era ki ekiyinza okubeera nga bannaffe kiddako munda mu ggwanga Uganda mu kaseera kano what is going on ng'oweebuuza ki ekiddako oba ng'okedde ku makya ng'olengedde bino byonna byobadde tosuubira mu kaseera kano nga yimaze okubeera nga bannaffe bituuseewo bulungi nnyo nnyini ddala kati weebuuza ogamba ki ekigenda okubeera nga kiddako. Atuliriza totawaana ku Balabudde bwo kugamba nti ki ekigenda maaso mu kaseera akafaanaganako bwe kati what is going on has been going on ebigenda maaso bibadde bitambula okumala ebbanga eriwera tugambye nti kino kibadde kibala okumala ebbanga eriwera ebibadde bigenda maaso oba ebigenda maaso kati bigenda bulungi nnyo maaso. What is going on is that is going on tolina kubeera nga weebuuza bingi nnyo
and now has become a new normal. Kakati no ayitalina katebe ojja kutuula weewummuzeemu kalire kubanga wetugenda tugambe nti ensonga abasajja bazirukadda ne bazitegeeza eggwanga baati kati nedda kakati mukwano gwange atuliriza. Abatuliriza kakano nga tugambe nti ebitali bya bulijjo wano mu Uganda bifuuse okubeera ebya bulijjo bwe tutunuulira what we call militaristic ne discipline ey'amagye munda mu ggwanga Uganda oba n'ensi ez'enjawulo ejje ne bagamba professional army yiyo oyinza okugamba nti General Muhoozi mutabani w'omukulembeze ggwanga Uganda ye military officer alabika nti yeetaaya ebweru w'amateeka agalambikiddwa agakutte bannamagye bonna munda mu ggwanga wano kubanga teri military general oba munnamagye yenna mu Uganda wano abadde akola political statements n'asigala kyekimu loza mujjukira nga tugenda mu kalulu k'omwaka 2021 olwo munnamagye musajja wattu yaserengeteeka mu okyawo oyo kibooko nejje mukaabirako mpaka oluwaleero abatuliriza nga tudduka era nga tugenda eddakiika ziringa 7 ezakera ku ssaawa munnaffe 5 tuli mu ssaawa ya 2 eya programu eno magazine live nze Kalule of course waliwo agamba nti kayinza okubeera nga kawedde mudda nebankubadde nga tutinatina olugendo logenda mu kalulu k'omwaka 2026 nga tutinatina okugenda mu kalulu k'omwaka 2026 bannaffe batuliriza ku radio eno tuyinza okugamba nti the answer now has been delivered ekyokuddamu buli omu amaze okubeera ng'akifuna ekyokuddamu buli munnayuganda eyazuukusa ekiro yakitegedde olunaku lwaggula lwakuna kati ansa nkakasa nti buli munnayuganda watudde nga weewummuza bulungi ansa olabika nti ogenda mu maaso n'okubeera ng'ogifuna ansa gy'ofuna erabika nti egamba eyo gy'otudde mu kibalo kyo seeka mugerwa ndi wano ansa gy'ofuna equaling to what ansa eringa eri munnayuganda abala ensonga zino era amaze okulengera ekiri ewala oyinza okugamba nti Muhoozi is taking over from his father ansa yonna mbe twogedde abatuliriza 94.1 FM 94.1 FM wetuli naye nga nyongera okuddamu okwebaza bannaffe mwenna abali ku weka otosipia party Newkiseka market yawo abagamba nti bonna Kalule wano wonna Newkiseka market weka otosipia party wonna tutumbudde magazine live show obutaviirako ddala webale nnyo mukulu Moses Abiriga ne mama weka abagamba tutumbudde radio obutaviirako ddala omukulu Sido ku Sido otosipia party waggulu waawo oba katubulengedde bulungi ogambe bwana Kalule kwendi nnyo nga mitawana agyese mitawana agambe nga kwendi nnyo obutaviirako ddala webale nnyo munnaffe okutuliriza tabira nnyo Muzeyi Musa Muzeyi Dirisa naye nga ffenna tuli awo tiimu yonna tuli awo munnaffe watiseka olwaleero tiimu yonna ekubyeko masigiri yaffe watiseka waggulu awo wetugenda okubeera munnaffe olwaleero kale nno ensonga bwezo bannaffe njafuneyo essimu nga M23 zokka ate tubikenga munnaffe wetuwolyawo tusenvula ebigere ensonga zikyali nnene nnyo ensonga zikyali empanvu kamala munnayuganda azirengedde kanda okay noti 7559058666 oba noti 758710 kandabe ali wano munnaffe boyinza okubeera nga oba oliawo ogamba ku nsonga eno. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebo Kalule wale kwezi kwanga nawe okutuliza sebo ndi wano najera kakati ensonga okufiira nganze wekirabye nti mwami president ono ebiseera najjukira abantu bano balonda ebiseera ebisinga bateeka mu z'ofiisi nti tebakola mirimu ng'eginakolebwa yesebo kati ebiseera ebisinga osanga wakyusa mu njalo z'ojjukira ono omwana we nawawanira amadde ekyokudumira amagye
wali kiba kyangu kyakuduumira abagamye nti kino baba kiba kyangu kyakumukima okusinga wali wabeera nno nga talina maanyi ngenda bamu ensonga. Okay. Kale tuyanze nnyo tuyanzege ebale nnyo munaffe okutuuliriza mu kaseera kano kandabe munaffe ono bwagamba halo ali ku simu wangi sebo nawe okutuuliriza sebo esebo nene ekyokereka si nnungi lwaki omuntu ogibya n'ogifuula obwakabaka netosobola kwesimbawo wakiri n'otukulembera kufunako omuntu omu kale babale nnyo omukulu gayati bunaye kale katabodo bwagamba halo ali ku simu okay 94.1 FM nina messages wano zenina nazo tugenda benga tuzisamuko amaaso katono nnyo nenga tuli ku noti 755986 of course waliwo ngambye nti byonna biggwa na kalulu naye muna Uganda tuwuliriza ali gy'oli amaanyi ago aga kalulu kakasa nti ogalina. Okay kandabe oli bwagamba halo ali ku simu halo kandabe munafe oba nafuna ono ali wana halo ali ku simu okay kyenda munya kadonyezeemu radio byale fama tuli munafe ndoza kandabe oba wano ono namufuna halo ali ku simu onalebo wangi sebo ogamba otya muganda wange munafe tuli bulungi ono liso lyampanga kulanakedde wasekanga bulijjo yasebo naye bwana kalule byonna byasuulirwa dda andi omuganda agamba eri ayagaliza negwe wali webuzaako lwaki nze tebampita ku radio nosanga nti radio eyogera lulimi lwaffe naye nga buli keera ku makya bakonjera bukonjezi NUP na Kyagulanyi naye tewali mukulembeze mu NUP gwe wamukisa kujja kwogera oba nange kennyini nga myaka giyita nga tebampadde mukisa kujja kwogera so aga mawulire majingirire makolerere okuliyetinga waka ekifaananyi bano bali mu kulwana bano bali mukayana muganda wange eno revolution y'abantu kino ekibiina kyaffe ky'abantu ba bulijjo si just bannabyabufuzi ate tuli people power NUP political platform yaffe nga sawa ya kulonda naye tuli people power so tuli massive waliwo buli kabwefu ina okutusiga langi enkyamu ensonga lwaki bafuba nnyo nnyo okutuuka ku bakulembeze baffe sente nyingi ziyisinganya emikono era sente ezo oba weebuuza lwaki ziyisinganya emikono ne bw'olaba eneeyisa y'abamu oba osuubira okuba nti bakulembeze baffe naye najja nayisa ebigambo ebita nga bya bulimba mukama kikulaga ani gwakolera saagala nnyo okumentioninga mannya naye nabadde mpuliriza era nkakasa bannaffe bonna bangi bawulidde Honorable Abedi Wanika member wa NUP wa parliament naye ngaali ku radio ngasasanya obutali butuufu ngasasanya obulimba ndi very glad nti yakotinze Dr. Hildaman era meeting jo nasabye Dr. Hildaman atangaze ensi ku bulimba obwo waliyo narrative nga mwami Museveni yazireeta ng'agezaako zitteekako nagambye Museveni we yali mutu containinga n'alita ekigamba nti tuli ba terrorist tuli violent bawambye abaana baffe babasibye abalala bakyali mu makomera n'aleeta ekirala tituli ba tribalist sosola mawanga ka n'aleeta ekirala juzi batuyita bawagira abali b'ebisiyaga naye nga bakozesa baffe owulira abasumba n'okusanga omusumba nga kyakeerako kyasibako kyakeerako kyasibako n'osanga n'abamu ku bannaffe tweyanziza nnyo His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine
kulwa bannayuganda ffenna banange tulina okwekwatako tulina okwetunulamu kubanga ekijja mu maaso kirabika nga kyokya bwokya. Baganda bange mikwano gyange mwenna nnyongera obajjukiza n'obategeeza tikakati mwami mutaani wa mwami Museveni yakulira amagye era nga amuwadde agatiibwa gano. Temulowooza nti just agamuwadde bubi, balina omupango gwabwe gwe bayisaawo. Mwe yajja tujja kubeerawo tuwulire nti omukulu bamuwadde obwa pulezidenti era nga ye pulezidenti tewali kye batugamba baganda bange.